Asindikiddwa mu nkomyo Nalwadde Amina ng'avunaanibwa omusango gw'okubba ebibuuzo ne Maama Moses omukulu w'essomero lya Kawempe Standard SS esangibwa mu bitundu by'Ekazo mu ggombolola y'e Kawempe mu Kampala. Oludda olwabyo lutegeeza nti ku ntandikwa ya Ssabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno omukulu w'essomero lya Kawempe Standard SS ng'alwamu ne Nalwadde Amina beekobaana ne bapangisa omuyizi wa siniya ey'okusatu Bagenda Emmanuel okutuulira omuyizi Namuwonge Huda ebigezo bya siniya ey'okuna. Kikakasiddwa nti bagenda ne banne bakkaanya kino bakikolere emitwalo 5 aga Uganda. Ne bamuleeta head teacher na registering omulenzi ng'akimanyi nti omulenzi si wa musomero lye, ate ne teacher owa Janani Luwumu eyafuna kana akalenzi aka senior 3 nako ne tukateekako ne tumuteekako. Naye kati kweyo stage nga yunebu tuba tetusobola kumanya kubanga he teacher bw'agamba bano abaana benina nga ba registerinze tetusobola kukola ki watu tubona disapprovinga. Era ensonga lwaki nti no head teacher n'oli omusomesa kati mu musango guno bantu bakulu nnyo nnyo. Mu mbeera y'emu oludda oluwabyo lutegeeza nti abakungu ba UNEB bwe baali balondoola ebigezo ku ssomero lya Kawempe Standard SS basanga nga Bagenda Emmanuel awandiisa amannya aga Namuwonge Huda ku lupapula lw'ebibuuzo ng'ate Namuwonge Huda awandiisa amannya ga Bagenda Emmanuel ku mpapula ze yalina. Kaba kawandiika invigilator n'alaba ekizibu kino n'agamba naye n'omwana mulenzi lwaki awandiika linnya lya muwala. Kati ne babayita ne bababuuza, omulenzi n'agamba bampa ssente nzije ntuulire ebibuuzo mu linnya lyani, mu linnya lya Huda. Kino kyabaviirako abakuuma ebibuuzo okusoberwa era okukakkana nga bakutte omukulu waalyo Maama Moses n'omukyala Nalwadde Amina. Mu kubuulira omusango mu maaso g'omulamuzi Sanyu Mukasa ku kkooti y'e Nabweru, Nalwadde akkiriza nti ye ssenga w'omuyizi Namuwonge era yapangisa Bagenda okumutuulira ebibuuzo ne bakkiriziganya okumusasula ssente. Bw'atyo omulamuzi n'amulagira aw'engasi yambukadde bonna mu 800 oba si kyo yabake mu nkomyo okumala omwaka mulamba. Puts the whole country's education system and its credibility at risk, so she must be deterred. I sentence Etu to pay a fine of 4.8 million Uganda shillings. In default, a convict will serve 1 year's imprisonment. Omukulu w'essomero lya Kawempe nga Maama Moses yeeganye emisango gino n'asaba okweyimirira era omulamuzi n'amulagira akomewo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja. Mariani munnamateeka okuva mu kitongole kya UNEB annyonnyodde ku kibonerezo ekiweereddwa Nalwadde. Abaagala okubba ebibuuzo banange mbeegayiridde, lino etteeka ligenda bakwata miliyoni 2 oba emyaka 5 mukomera. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.